ng'eggwanga likyayita mu bizibu bingi omuli obwavu, ettemu, enjala n'ebirala, bannabbi b'obulimba nabo bakyase nnyo ensangi zino nga bannabbi be bamu bazze batuusako abantu obulabe omuli okubabbako ensimbi, okukaka abakyala n'abawala akaboozi k'ekikulu n'ebirala. Wano omulabirizi w'ekkanisa ya Christianity Focus Center walabulidde abalokole okwegendereza bannabbi b'obulimba ng'era ne Mukama waffe Yesu Kristo yakyogerako mu kitabo kya Matayo essula ey'omusanvu olunyiriri lw'12 olugamba nti si nti buli ampita Mukama Mukama anaayingira obwakabaka bwa Katonda mu ggulu wabula abo bokka abakola byenjagala. Omulabirizi Kiganda ategeezezza nti bannabbi bano basangibwa mu bitundu by'e Kaleerwe n'emiriraano ng'era bakozesa amaanyi g'ekizikiza n'okulimbalimba abantu okukola ebyamagero ng'ate bwe babbako abantu ebyobugagga byabwe. Characteristics zaabwe oba ne bibagenda okukola nga bazze nabyo Yesu yaleka abinnyonnyodde. Bayibuli egamba nti bajja kukolayo ne ku byamagero bakyamye n'abalonde. Amaanyi agakola ebyamagero bino gava mu sources bbiri. Agamu kituufu maanyi ga Setaani ge bakyanga ne bafundikira kituufu ndi agamu maanyi ga Setaani ge bakyanga ne bafundikira nga baliko be babuzaabuziza ate era abalala balina ku maanyi ga psychology. Bayibuli yaleka ekyogedde ng'erabudde abantu nti okukkiriza kwammwe kuleme okubeeranga mu magezi g'abantu. Abantu bano byombiri bino babikozesa okuprovinga abantu nti ddala wamma ddala Mukama yabayita balina amaanyi ga Katonda balina Katonda bina babikozesa. Okusinziira ku Kiganda bannabbi bano bapanga abantu ne bawa obujulizi bw'obulimba. Kiganda avumiridde nnyo abasumba okutuula ne balaba ebikolwa bino nga bikolebwa naye nga bazinzeeko buzinzi mikono mu kifo ky'okulwanyisa bannabbi b'obulimba olw'okutya okuboogerako kyokka ng'eggwanga lisasika. Naye nga n'abasumba abalala abatuufu abatabiriimu babimanyiiko naye reasoning yabwe egamba batya mbu gundi bona omwogerako ekisooka mbu ajja kunyigira ajja kulumba ekirala batya mbu bona omwogerako mbu ojja kutiisa abantu abaalize okulokoka. Honestly reasoning eyo sigitegeera egamba nti bwe naagamba abantu nti ekkuba erijja ewange mu Kasaka waliyo ababbi bwe naalabula abaana bange mbu ate olwo bajja kutya bagaana okujja nedda. Nze ndowooza nti kyamagezi n'olabula aba ne bayitawo nga beegendereza. Omulabirizi Kiganda ategeezezza nga bw'agenda okuttukiza ekikwekwete ky'okulongoosa ekkanisa kyayise Operation Clean the House. Grace Nantale Kakooza, Kiwika Steven, KTV Amalindirire.